po jako akawuwo adukolera ku mirimu abadde aduheereza. Ku kyalo ky'abakadde mu ggombolola y'Ekyampisi mu disitulikiti y'e Mukono mu ssaza la Ekereziya ery'e Lugazi, abadde Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga gye yazaalibwa mu mwaka gwa 1953 mu maka g'omwami Joseph Wamala wamu n'omukyala Matilda Nakkonde kati abagenzi. Wadde eggwanga lyonna ko n'ensi yonna tebyasigadde kyekimu oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'abadde Ssaabasumba Lwanga bo abatuuze ku kyalo ky'abakadde wamu ne disitulikiti y'e Mukono okutwalira wamu ono baakumusuubya ebitagambika. Adukolera ku mirimu abadde aduheereza nga sibukuli weddewo nkeera ng'ajjanga batuza abaana baffe. Wetutuukidde ku kyalo kino abakungubazi batubuulidde ebikwata ku Ssaabasumba Lwanga wamu n'ekitundu kyabwe naddala mu by'enkulaakulana. Manyi okulunda abadde aganye okulunda yaleeta n'amasannyalaze gano getulinawo yagabeeta era abadde n'aleeta abantu okwagala okuzimba. Abadde taata w'ekyalo nga ffenna tuzaala n'otuukayo n'akugamba munnange nga nsanyuse. Mu maka g'abakadde be ng'eno omubiri gw'abadde Ssaabasumba Lwanga gugenda kutwalibwayo olunaku olw'enkya. Abakungubazi babaddeyo balubatu olw'ebiragiro ebyateereddwawo mu kaweefube ow'okwewala okusaasaana ekirwadde ki COVID-19. Twayizaamu n'abatuuze ku kitundu kino era nga mu bano mwe mbadde n'abooluganda lw'omugenzi nga bano bategeeza nga bagenda okumusubwa olw'obuyambi bw'abadde abawa era ne bennyamira olw'obutamulwazaako wadde okumujjanjabako. Ebirungi byonna abadde atukolera oba odduka Ssaabasumba kino kiyekale n'akikutereeza n'akikola tolumwa todaaga toddula. Bangi ku batuuze b'ekitundu kino boogedde ku mugenzi Lwanga ng'omuntu atasosola mu mbeera zonna era ng'ayambye abantu bangi ab'enzikiriza zonna ate nga bwe gutuuka ku mazaalibwa ga Yesu Kristu ekyalo kyonna kikuŋŋaana olw'obuyambi bw'abadde ng'abawa. Eddiini yonna emutuukirira abakristaayo ng'abayamba n'Abasiraamu nga nabo abayamba. Naddala nga 26 Desemba abantu baggwayo ng'ajje wano nga misa ye yagisomera ng'agamba ngende mu nsi yange entukuvu y'ekyabakadde misa yawe ng'abatiza n'abaana bangi. Esperito Mubiru Ssaabasumba amutenderezza olw'emirimu gy'abakozeemu omuli okuyamba abaana okusoma ebyemikono ssaako ne matendekero amalala era ng'ono agambye nti yabadde yabasuubiza n'okubazimbira oluguudo lwa kolaasi ng'abadde musaale nnyo n'okukubiriza abantu okuzimba amaka amalungi. Era Ssaabasumba ebintu bingi nnyo byabadde atusuubiza kubanga abadde atusuubiza ebintu okutulongoosereza amayumba gano n'otukolera kolansi okuva ekyabakadde eri ku kkubo kutuuka wano ng'asuubiza abantu okubalongooseza amayumba era nga tuli mu nteekateeka ssente nga zigenda kutandika okufuluma. Wakati mu kutumbula ebyenjigiriza wamu ne Ekereziya okutwalira wamu, Ssaabasumba bano abadde yabasuubiza n'okubazimbira essomero lya pulayimale eriri ku mulembe okufaananako n'erya secondary yabazimbirya era St. Cyprian High School. Tulijje mu gavumenti tuliteeke nga lijje nalyo nga lifaanana nga liri erya St. Cyprian Secondary nga lituyambako era abaana omutindo kubanga essomero eryo mu Mukono likola bulungi nnyo St. Cyprian. Babaana abato Ssaabasumba bamujjukirako bingi omuli okubasomesa okwewala ebikolwa eby'akalogo kalenzi. Abadde muntu ayagala nnyo kale kwagalana okwagala like to love your friend n'okukkiririza mu Mukama okuteera kuzalaguza. Patirisi Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Era bwe nti Ssaabasumba Lwanga ajja kujja nga baleeta abaana okuva mu bisomesa byonna